neyanza nnyo mwebalire ddala. Ekisooka omulamwa gwa leero mugulaba. Ekisooka ffe nga poliisi ng'ekitongole kya poliisi twaluŋŋamizibwa mukama waffe okuntiko IGP nti tubeeko ekisooka obuvunaanyizibwa bwaffe mu bumanyi obusingira ddala obukulu kukuuma bantu n'ebintu byabwe. Naddala kati nze nga DPC w'e Mukono abawangaalira mu matwale g'e Mukono oba oliwaawo naye ng'owangalira bwevunaanyizibwa bwaffe obukulu. Naye mujjukire tetusobola kukola ffekka, tuteekeddwa okukolera wamu n'abantu. Era olwayoka akabonero akalaga nti tuli wamu n'abantu tuzze mu kuyonja tusookedde eri mu katale wansi mu kikko katuli mu katale wano naawala tugenda kuba tweyongera wakati eno yentandikwa. N'ekirala twagala okuba nti obubaka obugenda eri abantu kulonda ekisingira ddala obukulu kuba nti tusigala tuli balamu n'ebintu byaffe nga tebitwaliddwa abo abakyamu. So leero tubalaga ntuzze gye bali okubajjukiza nti ebibanyiga bitunyiga. Bwe tuga nti eno embeera kati gye tulimu ya bya buyonjo mu paaka kati tugeza tulinawo poliisi wano nti wabanga si wayonjo paka naffe tujja kufuna obuzibu tufuniremu endwadde. So kano akabonero ke tulaga olwaleero eri abantu nti ffe tuli community police. We batali tetusobola kubeerawo ate tetusobola kuba nti tukola ffekka buno buvunaanyizibwa bwaffe ffenna bwe mulamu okusingira ddala obukulu ate nga bwe tubaagaliza n'ennaku enkulu. Yes sir. Okay, mannya gange nze Kasujja Shafik kolanga community liaison officer wa Mukono. So naku lwaleero tuli wano mu crime free week. Fenga Mukono tugi celebrate nze Lwakutaano ne tusanyuse nnyo nti no community etuwadde good reception. Bimu ku bye tukoze tugenze ne tukirininga akatale kati ne tukirininga ne paaka era buli bifo byonna bye tuyise abantu baffe batwegasseeko era batujjumbidde. Naye ng'era tugenda mu nnaku enkulu tubakubiriza banange mwekuume naddala abavuzi muvuge nga naye temunywedde mwenge kubanga omwenge wonaaguyo ojja kusomera abantu. Ensonga endala amaduuka gaffe bizinesi zaffe tuzikuume nga nzikale bulungi. Abagenda mu byalo n'abajja mu Kampala tubasaba bannange tube nga tutambulira wamu tuleme kuzza bikolobero. Olwokuba oli mu kyalo ozze ebikolobero ate gwaze mu Kampala naawe ozze ebikolobero. So ffe nga poliisi tuli lwedde obbakuuma mu nnaku zino enkulu n'ebintu byammwe. Era temutya kubanga mutu consulting oba nga mutwebuuzaako. Abasirikale weetuli abasirikale twafunye bangi era tujja kuba tupatoolinga buli kitundu kyonna eky'e Mukono tube nga first forces on tuziyitamu bulungi. Era njagala kuwa n'obubaka abakyaki manyi bategeka baba n'abantu bangi naye tubasaba bannange abantu crowds mube nga mulina security ate abantu mubachekinge mufune buno bu metal detector mube nga musobola okudetectinga abantu abayingira mu church. Abategesi b'ebivulu kye kimu mufune clearance okuva eri police. Bwana mutafune clearance okuva eri police ebivulu ebimu bijja kusazibwamu. So mu following amateeka ga poliisi mube nga tutambulira wamu. Nga bwe mukiraba crime free festival theme yaffe ebadde nga ya tugezaako okulaba nga tumalawo obumenyi bw'amateeka wadde tebusobola kuggwawo bwonna naye tugezezaako okulaba nga tukendeesezaako ku bumenyi bw'amateeka. Bannange mbasaba abavuga ebidduka temuvugisa kimama bino ebiseera bibi enfunda ezisinga tusanganya mu nnaku enkulu abantu olwokuba babeera ku sipiidi baagala kuvuga routes nyingi bakomenkereza nga obulamu bw'abantu bugendedde omwo mu accidents. Abaana abazadde bayigirize abaana babeere n'empisa mweno sizoni ate mumwe muzino ennaku zino enkulu tweyongera okubasaba abazadde naddala bamaama mukuze nnyo abaana bulungi kuba sizoni eno mpanvu ate yakusanyukiramu nnyo. Ne tuddamu ne tugamba abazadde abaami nabo tulinayo issues ezo eza domestic ezo nnyo tweyongera obasaba wabeerawo obuzibu mujje buzi ku poliisi temulwana temutabuka mujje ku poliisi.